إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe gikwatagana ku hijja, mpagi y'obusiraamu esembayo mu mpagi z'obusiraamu ettaano. Naam, darusi yaffe yaggwa mu kusoma kwaffe ogwaggwa twakoma oba twalaba ng'omuntu ebintu byakola ku lunaku olw'ekkumi, yani era lunaku olwayidi, lunaku olwayidi. Abatakoze hijja bo babeera mu yidi, kweteekera ssala ya yidi, kusala kulya mmere naki n'okusaala yidi. Naye eno owa hijja tasaala yidi, wabula bino byakola twabiraba. Jjukira obudde bwa yidi bukya, olunaku lwa yidi lukya, omuntu ali mu hijja ali mu kifo ekiyitibwa Muzdalifa. Bukya ali Muzdalifa. Subuhi wetuuka, obudde swala esooka, salatul fajiri, ng'asaala fajiri ye bulungi. Bw'amala okusaala twalaba nti ng'osoma edduwa, owanika emikono n'otunula eri qibla n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi eby'oku nsi n'ebyolunaku olw'enkomerero oba obulamu obw'oluvannyuma, buno obulamu bw'ensi buvuddewo. Olina okusaba ebirungi, Allah subhanahu wa ta'ala akuwe ebirungi by'alina, osabire n'abantu bo. Osabira ddala okutuusa obudde bwe butandika okuba nti butandise okulaba, obudde bulabira ddala. Obudde bugamba bweru nga bulaba, butandise okulabira ddala, naye nga omusana tegunnavaayo, obudde bukedde bulungi naye nga omusana tegunnakola ki, tegunnavaayo. Mu kaseera ako ng'omaliriza eddwayo, ng'okwata ekkubo ova e Muzdalifa ng'ogenda e Mina. Etuuka lunaku lwa Yidi olwo tuli mu kwejjukanya bye twalaba mu kusoma kwaffe okwaggwa, ng'okwata ekkubo ng'ogendewa e Mina. Era twalaba olunaku lwa Yidi okola ebintu bina ebikulu. Otuuka e Mina, Mina londa obuyinja obwo butonotono, okugeraageranya n'ensigo y'entende, ye sayizi y'obuyinja bw'oba olonda, just kugeraageranya. Naye sigala kwata ejjinja eddene, kwata obuyinja nga butonotono, obuyinja 7. Obuyinja obwo bujja kuyambako okuba nti tugenda okuba ekiwaji, gwe mulimu ogusooka. Ovudde Muzdalifa ogenze e Mina n'otandika okukola ki? Okuba ekiwaji obudde awo obwa duha, omusana gwavuddeyo dda mu kaseera ako ng'otandika okuba ekiwaji ssaawa nga 3-4 bwe watyo, okuba ekiwaji ekiyitibwa al-Aqaba. Okwata obuyinja obwo nga bw'okasuka. Era ekiwaji ekyo kyekiwaji ekinene ekiriraanye Makka. Era abantu ojja balaba ng'otandika okukasuka obuyinja obwo. Buli lukasuka ogamba Allahu akbar, buli lukasuka ogamba Allahu akbar. Si kyatteeka okubeera nti okuba target n'okuwona ku kiwaji kyennyini, wabula gezaako laba nti okasuka bw'oti, naye ne weba tekakuwonye ku kiwaji ekyo ne kagwa munda. Jjukira ekiwaji ekyo kiringa kiti, si kiti naye kintu baakizimba naye nga bakyetooloozaako ekintu bwe bati. Kati okasuka muli, okasuka bw'oti, akayinja kukaggwaggwa munda omwo. Oba okasobodde okukikuba tekirina buzibu nakyo, naye tekatuuse kukikuba nakyo tekirina buzibu. Beera ng'okasuka bukasusi emirundi 10, emirundi 7. Buli lukasuka ogamba Allahu akbar, bw'okasuka ogamba Allahu akbar, okasuka ogamba Allahu akbar. Buli lukasuka ogamba ekigambo Allahu akbar emirundi 7. Bw'omala ekiwaji ekyo ng'okola ki? Ng'osala. Twalaba nti okusala ennaku zino abantu babigonza. Abakulesa okukola hijja baba balina enteekateeka eyo. Jjukira oba wawaddeyo ssente zo ez'okusala. Mu hijja eyitibwa tamattu' ne hijja eyitibwa qiran, oba olina okuba nti wakoze eki? Wawaddeyo essente ez'okukola ki? Ez'okusala.
baba bagenda kusalira toweraliikirira. Twagamba al-muqrin omuntu agenda okukola hijja eyo yaawo akola ki asala no ne al-mutamatti naye akola ki asala naye al-mufrid agenda okukola hijja yitibwa ifrad takola ki tasala. Kakati ngaye twalaba ebika bya hijja ebisatu. Kati olunaku olwo mulimu okukasuka ekiwaji omala okukasuka mulimu okusala naye tulabye okusala ekubeera bakusalira kasokoba nga wasasudde omanya nti olina otutebenkera nti bakusalira mu kiseera ekyo. Bw'omala ekyo ekiggwa okusalako enviiri omusajja osalako enviiri zonna n'ozimalako oba n'okendeezaako. Twalaba nti omukyala ye atuulako katono ddala. Bw'omala ekyo ng'ogendewa e Makka ng'ogenda e Makka ng'okola tawaafu ku Kaaba ekyo tawaafu al-ifaada weetooloola Kaaba emirundi 7 n'okola ne kibayita ki kibayita sa'i Safa ne Marwa. Omala okukola tawaafu ogenda n'osalala akabbiri naye tawaafu eyo gy'okola omusajja tojjaako enkutu eno ey'owaggulu oba olugoye luno waggulu toluyisa wansi waki wankwawa ku mukono ogwa ddyo nga bwe twalaba. Wabula ku luno tokola nga wakola ku umra wabula beera nga osigala weebisse bw'oti okole tawaafu mirundi 7 omale ogende osalire akabbiri ofune osalirire akabbiri then okole sa'i ogende Safa ne Marwa nga bwe twabiraba era nga bwe babikola ku umra bw'okola. Bw'omala emirimu egyo ngodde Mina era bagita tahallul al-akbar oba omaze okutahallala gamba biri bye twalaba ebikuziizibwa okukola oba atahallul athani oba okkirizibwa bikola bye twalaba nti omusajja tokyusa tojjaamu tokkirizibwa kwambala ngoye ezitali ezo enjeru ezitali ezo enkutu n'olugoye olwo lw'otaleka waggulu okubikka ku mutwe omusajja tokkirizibwa. Kati biba bitandise okukkirizibwa osobola okwambala olugoye lw'oyagala naki. Kati bw'omala okubeera nti okasuka ekiwaji manya nga okola sa'i tugambye ngodde Mina odda Mina. Kati ng'omala olunaku lwa hijja lukoze olwa Idi luweddeko olunaku olwa 11, 12 ne 13 ennaku ezo zonna oba ogenda kukola omulimu gumu gwa kukuba biwaji. Ebiwaji biri 3 okuva ddala ku lunaku olw'11 okuba ekiwaji ekisooka jjukira ekiwaji ekyo okikuba ba'da zawal obudde bwa dhuhuri nga butuuse otandika okukasukira ebiwaji ebyo ng'okasuka obuyinja 7 Emina obuyinja obulonda Mina era mu kifo ekyo kyolimu Emina n'okola osobola obulonda mu kkubo oba wasuze wonna buyinja obwo 7 n'okasuka obudde bwa dhuhuri butuuse n'okugamba ng'omusana guvudde mu makkati w'eggulu nga gutandise okudda sayidi eno gye gugwira ng'otandika okukasuka obuyinja obwo otandika ne ekiwaji ekitono ng'okasuka Allahu akbar okasuka ogamba Allahu akbar emirundi obuyinja 7. Mbadde ngambye obuyinja 7 okwata obuyinja olina okuba walonzi obuyinja bungi 7 kubanga kati ebiwaji biri 3 buli kiwaji okikuba emirundi okasuka emirundi emeka 7 buli kiwaji olina okuba n'obuyinja nga bungi. Buli kwatulagambye buli kiwaji biri 3 buli kiwaji okasukayo obuyinja 7. Bw'omala okukasukira ekiwaji ekisooka ekitono ng'oddako maaso katono ng'owanika emikono ng'otunula ewali Kaaba otunula mu kibula ng'osaba eddua osaba Allah subhanahu wa ta'ala ky'oyagala kyonna. Bw'omala osobola okuwanvuya ku ddua nabbi yawanvuya nnyo mu kaseera ako naye oba tosobodde olw'obukoowu oba ki naye gezaako olaba nti olina ky'osaba naye kiba kiseera kitono owanika emikono osabe omala ogende mu maaso okasuke era okolenga kyewakoze ku kiwaji ekyasoose ekiwaji eky'omu makkati nakyo okasuka obuyinja 7
tugambye buli kiwaji kirina obuyinja bwakyo n'okubanga wabukuŋŋaanyiza. Musanvu nga lwe kukasuka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mirundi musanvu, then ekiwaji ekiddako ekinene ekiriraanye sayidi y'e Makka nakyo no jjukira oba omaze ekyo mu makkati era weseetukamu n'obeera nti owanika emikono n'oddamu n'osaba nga ye wakoze ng'omaze ekyasoose n'osaba. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala awo yasaba eddua nga mpanvu. Oba osobodde gezaako owanvuya mu kusaba, bw'oba tosobodde olw'obukoowu oba ki oba embeera yonna endala, gezaako laba nti olina ky'osaba ne kiba kiseera kitono wanika emikono osabe mu lulimi lwonna lw'oyagala. Bw'omala okusaba genda mu maaso okasuke era okasuke obuyinja obusigaddeyo musanvu ku kiwaji ekisembayo. Allahu akbar, buli kasuka tugamba Allahu akbar Allahu akbar, obeere nga omaliriza ekiwaji ekisembayo. Kati bw'omala awo oba omaze emirimu gy'olunaku olw'ekumi era okola ekyo nga kyetulabye ku lunaku olw'ekumi nabbiri n'olunaku olwa 13 era okola kyekimu. Tugambye otandika okukuba ekiwaji mu budde obwa dhuhuri awo, bw'otandika okubeera nti okasuka n'okukasuka ebiwaji ebyo ebisatu. Era bw'omala olunaku olw'ekumi ng'obadde okasuka oba omaze hijja yeeba ekoze eki? Eba ewedde. Awo ky'oba osigazza kugenda Makka kukola tawaafu, eyitibwa tawaaful widaa, kubeera nti osiibula Makka, wetoloola Kaaba emirundi 7 n'owetoloola. Bw'omala okwetoloola ng'okola ki? Ng'ogenda oba obeera Jidda obeera Jidda, oba obeera obeera Madina, oba obeera Riyadhi, oba odda Uganda, gyonna gy'oyagala. Kati oba omaze emirimu egya hijja okuggyako tawaafu esembayo, okwetoloola okwo okusembayo. Omuntu yasonyiibwa, omukyala ali mu mbeera ze ensonga ze eza buli mwezi, bw'aba azigenzeemu yasonyiibwa okubeera nti yeetooloola Kaaba, asobola okubeera nti teyeetooloola Kaaba. Tugambye amaze okukuba ebiwaji bye emirundi ebisatu ebyo, kati ng'asigazzaayo kwetooloola Kaaba. Omukyala bw'oba mu nsonga zo togendayo, hijja ye beekoze ekye eba ewedde. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.